Jebuvuddeko wabalukawo okulwanagana mu ggwanga lya South Sudan wakati w'amagye ga gavumenti oba agali ku ludda lwa President Salva Kiir ssaako n'abali ku ludda lw'omu ku bamyuka be Riek Machar ng'obuzibu bwava ku nkyukakyuka eyakolebwa mu baminisita ssaako n'okukwata bamu ku bantu ba Machar. Ekyaddako Salva Kiir okusaba munne President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni okumuyambako amuweereza amagye gamuyambeko okumutaasa ku kulwanagana okugenda mu maaso. Ekyaddirira ye muduumizi w'amagye ga Uganda okutegeeza ku mutimbagano nti amagye ga Uganda gali gatuuse mu ggwanga lya South Sudan. Kyokka ssemateeka wa Uganda n'etteeka erirungamya amagye ga Uganda li UPDF Act likirambika nti singa amagye gagenda kutwalibwa ebweru wa Uganda, gavumenti erina okufuna olukusa okuva mu Parliament. And whereas Section 39 of the Uganda People's Defence Forces Act provides that where troops are to be deployed outside Uganda under multilateral or bilateral arrangement with other countries, the minister shall enter into a status of forces agreement with the host country or organization. Olwaleero minisita ebyokwerinda atutte mu Parliament ekiwandiiko ng'ayagala Parliament ebakkirize okutwala amagye mu ggwanga lya South Sudan. Ono abulidde ababaka ebimu ku biviiriddeko gavumenti okusalawo okutwala amagye mu ggwanga lya South Sudan. Right Honorable Speaker, the deployment of the UPDF in South Sudan was also done in a spirit of brotherhood, solidarity, security of Uganda and the economy, as well as the shared historical and regional ties between Uganda and South Sudan. Omubaka Clark South Gilbert Olanya yasembye ekiteeso kino. Ono agamba nti abagaliza eggwanga lya South Sudan ne Uganda emirembe bakkiriza amagye ga Uganda gatwalibwe mu ggwanga lino. People of Uganda, especially those ones from northern Uganda and those ones who are carrying on businesses in South Sudan, let us support the deployment. The deployment is for the betterment of our country. Therefore, I explore our colleagues, let us highly support, and as a country, peace in South Sudan will mean peace in our country as Uganda. Mu ngeri etali ya bulijjo, Sipiika atakkiriza kukubaganya birowoozo ku nsonga eno ng'agamba nti erina okukwatibwa n'obwegendereza. Request members that I will not allow a lot of debate on this matter for the sake of the safety of our members out there and for the sake of our relationship with that country. Gye biggweeredde nga Parliament eyisiza ekiteeso eky'okukkiriza UPDF okutwalibwa mu ggwanga lya South Sudan, kyokka ng'ensonga eno ababaka ba NRM baali bagikanyaako dda mu kabondo kaabwe. Of South Sudan be adopted by this house, those in procedure. The ayes have it. Guno si gwe mulundi ogusoose gavumenti ya Uganda okusindika amagye gaayo mu ggwanga lya South Sudan ng'ogwasooka gwali mu 2016. Juma Kiria, NTV Akawungezi.